tuli mu biseera ebizibu ennyo ddala. Tuli mu nsi emmenyefu. Olwaleero omuntu okutuma kiro ya ssukaali eweze ku dduuka oba kiro y'ennyama eweze ku dduuka ku bbuca akutuma e Masaka ku bigere n'okomawo. Emabegako awo ndowooza yali Friday mu mawulire twalabye nga ewammwe omukulembeze yasayiniize executive order ndowooza baagambye ebadde ya 2 nga alagira erinnya erya Department of Defence ekyusibwe eyitibwe Department of War. Naye ekyasinze okunkwata mu ggulire eyo ye mukulu Secretary wa Defence oba kati ndowooza ye Secretary of War amanyiddwa nga Pete Hegseth eyagambye nti ebigambo bimatalinga nti era kati mugenda ku kye bayita offense nga mulumba bulumbi so si ku defendinga. Era n'agamba nti mu kiseera kino mugenda kuba kye yayise violate effect not politically correct. Nga amakulu agalimu kikirabika enkola ey'ensi emanyiddwa nga superpower ku nsi kuno egenda kuba yakwongera kuteekawo mbeera ya ntalo mu nsi yonna. Bassabo ne bannyabo, eno ewaffe nayo si birungi. Nina eggulire lye nabadde nsomako era nga liraga nti omukulu omu omwami amanyiddwa ndowooza nga Dr. Dennis Daniel Ssemugenyi ng'omwami ono abeera eyo mu North America ndowooza Canada ng'ayina property ze baziyise condominium yazimba e Kololo, naye kyemwewuunyisa nti nga waliwo omusajja ayagala kuzitwala ku kifuba na mu lukujjukujju. Ng'omwami ono agamba nti emyaka gy'amaze ku kyeye n'akola ensimbi ze n'ayagala okugezaako okuzisiga ewaka, ate kati wazuuseeyo syndicate yagiyise a very powerful syndicate eyagala okuba nga ewamba buwambi ebintu bye byakoleredde ebbanga. Omunana ono omukulu bamuyise Numembi eyali ayagala okutwala ebintu by'ono omukulu n'atandika n'okubaako baawa okurentinga nga bamusasula ssente. So ensi awo weeri. Kikyeŋŋamba nti bassabo ne bannyabo tuli mu nsi nga abo balina okutukuuma ate be bali mu kutubba n'okututuusaako obulabi. Tuli mu nsi nga bannaddiini abakulembedde abalina okwogera ku injustices obutali bwenkanya obugenda mu maaso ate be basazeewo okutunula ebbali n'obutabaako kye boogera. Tuli mu nsi bassebo ne bannyabo nga abantu abali mu byobufuzi mu kifo ky'okutambulira ku ideas batambulira ku kituyita selfish interests. Bassebo ne bannyabo tuli mu nsi nga abo abaweereddwa amazima abalina ekituufu ekyokwogera era abaweereddwa obuvunaanyizibwa okubaako ebigambo bibategeeza ensi ate amazima ago bagasibidde mu kkabada. Ate ekyewuunyisa tibali be tulowooza abatamanyi mazima abatali ku kituufu ate be bagezezzaako okuvaayo okubuulira ensi. Bassebo ne bannyabo tuli mu nsi emmenyesemenyese nga mu maka taata wasonga ku ddyo maama asonga ku kkono. Abaana nga bali mu kweyuza bweyuza mu kifo ky'okutambulira awamu. Ensi efaanana bw'etyo gye tulimu. Naye tugenda kukola tutya okuba mu nsi nga abalamuzi be tusuubira okuba nga basala emisango egy'ensonga batunuulira ani alina ssente ani yaleeseeyo
kintu kidoogo okubanga basala emisango gyabwe obutali bwenkanya. Tukoze tutya okulaba nga tumalako emisinde gyaffe egy'ekikristaayo mu bwesimbu? Katusabe. Katonda waffe Taata, twagala okwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde. Twagala okwebaza olw'ekiseera kino ky'otuganyiza Taata okubaako ebigambo ebikulu bye tugenda okwogerako. Nsaba onkozese okuba ng'omukutu gw'ogenda okuyisaamu ekigambo kyo, era tusaba ekigambo kino Taata yenna agenda okukiwulira asobole okuba nga yeeteekerateekera obwakabaka bwo obugenda okujja mu nsi ejjudde okusoomoozebwa, mu nsi ejjudde obulyake, mu nsi ejjudde abantu okweyagaliza. Ekigambo kyo kituyambe okusobola okwenyweza obutava mulamwa. Bino byonna tubisabye n'okwebaza nga tubiyisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Bassebo ne bannyabo, Sister Vera, naawe nkusanyukiddemu ak'ensusso olw'okuba osobodde okutujoyininga ku budde buno eyo mu Bawarabu oba mu UAE gy'oli. Mukama akuwe nnyo omukisa. Tugenda kutunuulira obulamu obw'omukulu amanyiddwa nga Pawulo. Omukulu bangi gwe muyinza okuyita Sawulo. Tubeeko ebyokuyigirako bye tugenda okumuyigirako. Nja kusaba alina Bayibuli y'Oluganda awo ansomere Bakolinso ekisooka 9:24. Bakolinso ekisooka essula y'omwenda olunyiriri lwa 2:4. Lugamba nti temanyi ng'abadduka mu kuwakana baddukira ddala bonna, naye aweebwako empeera omu muddukira bwe mutyo mulyoke muweebwe. Weewaawo tweyanza nnyo Profesa. Temumanyi nga badduka mu kuwakana badduka ddala bonna, naye aweebwako empeera omu? Tusobodde tutya okufuuka abamu oba omu ku oyo anaaweebwa empeera? Omukulu ono Sawulo oba bangi gwe mumanyi nga Pawulo atandika olugendo lwe olw'ekikristaayo mu Yerusaalemi, ate ng'alutandikira ku sayidi gye wandiise enkyamu, kubanga tugenda okusooka omusomako mu bikolwa by'abatume essula y'omusanvu olunyiriri lwa 5-8. Tumulaba nga kijambiya awedde emirimu. Nja kusomayo mu bwangu tulabe Sawulo ono gwe tugenda okufunako ebyokuyigako ebyaleero ebinaatuyamba okusobola okunywerera oba okumalako emisinde gyaffe egy'ekikristaayo. Agamba waati ti ne bamusindiikiriza ebweru w'ekibuga ne bamukuba amayinja. Abajulirwa ne bateeka engoye zaabwe ku bigere by'omulenzi, erinnya lye Sawulo. Ne bakuba amayinja Suteefano bwe yasaba n'agamba nti, Mukama wange Yesu, toola omwoyo gwange. N'afukamira n'akaaba n'eddoboozi ddene nti, Mukama wange tobabalira kibi kino. Bwe yamala okwogera ebyo ne yeebaka. Wano we tusooka okusomera oba okulaba ku byafaayo by'omukulu ono Sawulo nga kijambiya era nga yeetabye mu abo abakuba Suteefani ebiyinja.
Teyakoma awo. W'osoma ebikolwa by'abatume essula y'omunaana olunyiriri olw'essatu, tulaba nga yagenda mu maaso n'asaba ebbaluwa emukkiriza okuba nga agenda mu maaso n'okuyigganya Abakristaayo. Era ng'ebbaluwa eno asaba emukkirize agende e Damasiko abe nga asobola okubakwata n'okubaggalira. Bassebo ne bannyabo, simanyi wa lugendo lwa Kikristaayo gye lwatandikira, naye nga nzikiriza nti bangi ku ffe oboolyawo Kristo yatusisinkana eyo mu kusamira. Bangi ku ffe Yesu yatusisinkana eyo mu butamiivu. Bangi ku ffe Yesu yatusisinkana eyo mu balimba. Abamu n'atuggya mu bwenzi, abalala n'atuggya mu bufere. Katonda, bassebo ne bannyabo, teri muntu yenna ali beyond God's power and mercy okubeera saved. Teri Katonda gw'atasobola kulokola. Nga bwe yasisinkana Sawulo n'amulokola, bw'atyo we yasisinkana ggwe nange n'atuggya eyo yonna gye yatuggya. Singa mbadde wakuwa mukisa buli omu ku mmwe okwogera ku ngeri ye gye yasisinkanamu Kristo, manyi nti emboozi bwina nnyingi era n'ebyokutulaga gye yabajja bingi. Ki kye njogerako? Pawulo ono ng'agenda okuba nga atuukiriza obuvunaanyizibwa obumuweereddwa bwe yasabiddeko ebbaluwa okuba ng'atta Abakristaayo oba ng'abasibisa, ajja asisinkana Kristo. Bwe tusoma olunyiriri olwokusatu agamba nti naye Sawulo we tusoma essula ey'omwenda I think olunyiriri olwokusatu, wagamba nti awo bwe baali nga batambula nga banaatera okutuuka e Damasiko, amangu ago omusana oguva mu ggulu ne gumwakira okumwetooloola, n'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limugamba nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? Neeyanziza nnyo Profesa. Bassebo ne bannyabo, tulaba nga Kristo yennyini asisinkana Sawulo. Njagala okubakakasa nti okuva awo nga Kristo amaze okusisinkana Sawulo, obulamu bwa Sawulo bukyukira ddala. Kiki kye ŋŋamba? Nti buli Kristo w'atusisinkana obulamu bwaffe bukyukira ddala. Nti abadde n'ebigendererwa eby'okwongera okunywa omwenge mu bulamu, abadde n'ebigendererwa eby'okwongera okuba nga oli mwenzi, abadde n'ebigendererwa eby'okuba nga ofera abantu, abadde n'ebigendererwa eby'okuba nga oli mulimba, abadde n'ebigendererwa ebibi. Ebigendererwa byo bassebo ne bannyabo bikyukira ddala, era essira ne lidda ku kuweereza Katonda. Buli bwe tutusinkana Kristo mu bulamu bwaffe, obulamu bwaffe bukyukira ddala. Nja kusaba Profesa onsomere olunyiriri lwabiri tulabe nga obulamu bw'omusajja ono Sawulo engeri gye bukyukiramu ddala. Amangu ago n'abuulira Yesu mu makuŋŋaaniro ng'oyo ye Mwana wa Katonda. Ssebo ne bannyabo, tulaba nga eyagenda ku missioni endala
ey'okusaanyaawo n'okusiba abakristaayo, ate kati nga mission ekyuse, atandise kubuulira ku Yesu Kristo. Kiki kye ŋŋamba? Ti buli Kristo w'atusisinkana obulamu bwaffe bukyukira ddala, ebirowoozo byaffe bikyuka, papasi yaffe oba ekigendererwa kyaffe mu bulamu kikyukira ddala. Sawulo abadde ku kigendererwa eky'okusaanyaawo, afuuse Sawulo alina ekigendererwa eky'okubuulira ku Kristo. We tugenda ku maaso olwabiri olumu tulaba nga n'abo abadde bakumanyidde mu nkola eri enkadde oba mu muntu oli omukadde nabo beewuunya, era abantu bano beewuunya nnyo Sawulo nga balaba gwe badde basuubira oli omukadde ate balaba nga byakola birala nnyo kw'oli. Kiki kye ŋŋamba bassebo ne bannyabo, ti onootuuka ku 23 ojja kukizuula nga n'emikwano gikyuka, kubanga abo b'obadde obba nabo, abo b'obadde otamiira nabo bagenda kuba nga bakukyawa, kubanga tulaba wano ng'abasajja Abayudaaya batandika bafunye obukyayi ku Sawulo olw'okuba ebigendererwa bye bikyuse. Mu bulamu bwe obw'ekikristaayo bassebo ne bannyabo, ng'otambula entambula ey'ekikristaayo ojja kufuna okukyayibwa ti olw'okuba by'obadde okola ne b'obadde okola nabo kati bikyuse. Byo be balabanga ebirungi ate gwe obirabanga ebibi, gwe by'olabanga ebirungi bo babirabanga ebibi. N'olwekyo mujja kuba temutambulira ku ppeegi y'emu. Ekyo kijja kuleetebwa okukyayibwa, si mikwano gyo gyokka naye n'abooluganda, kubanga bo bwe banaabanga bakuyita okgenda okusamira, gw'ate ojja kuba obayita genda kusinza ku Ssabbiiti. N'olwekyo kijja kuteekawo obuwaatwa ogwo. Bassebo ne bannyabo, nga tunaamalako olugendo lwaffe olw'ekikristaayo, tujja kwetaaga kye tuyita obugumiikiriza. Mu Luzungu yakozesezza ekigambo endurance, so nga mu versions endala yakozesezza ekigambo persevere, to persevere. Njagala Profesa Ssebo Taata onsomere ku lunyiriri olwa 26. Bwe yatuuka e Yerusaalemi n'agezaako okwegatta n'abayigirizwa, ne bamutya bonna nga tebannaba kukkiriza nga naye muyigirizwa. Neyanzizanyo Ssebo, ojja kufuna kye bayita opposition ng'ate olumu eviira ddala mu kkanisa. Omusajja ono ng'amaze okukyuka, amaze okusinkana Kristo, asazeewo okumuweereza, naye bw'ayingira mu kkanisa yasooka kufuna opposition nga nabo bamwekengera ti bw'oba osisinkanye ebintu ebifaananako bwe bityo mu kkanisa toggwaamu maanyi bassebo ne bannyabo, kubanga n'omusajja Pawulo gwe twogerako omubuulizi w'enjiri nakinkwe, era omusajja yakola omulimu omunene nga bwe tujja okulaba mu maaso eyo, naye yasisinkanako okuwakanyizibwa ate nga kuviira ddala mu kkanisa. Bassebo ne bannyabo, ojja kusigala ng'ofuna ebikemo, ojja kukemebwa olw'okuba nga okkiriza Kristo, olw'okuba nga okkiriza okugoberera ekkanisa ey'amazima. Tekijja kutegeeza nti gwe ebikemo tebisobola kutuukako. No, you're not immune to temptations. Nja kusaba Profesa Ssebo Taata onsomere ku bikolwa by'abatume essula ya 14 okuva ku lunyiriri olw'omunaana paka ku lw'ekkumi, tulabe ku ngeri ki Pawulo ng'akola omulimu gwe bwe yafunamu okukemebwa ng'ali ne Balunabba, na ngeri ki gye baayanukulamu okukemebwa okwo. Mu Lustra yaliyo omuntu nga talina maanyi,
mu bigere nga talina Yes, sir. maanyi mu bigere n'abeera ng'awo mulema okuva mu lubuto lwa nnyina nga tatambulangako n'akatono. Oyo n'awulira Pawulo ng'ayogera, naye n'amwekaliriza amaaso n'alaba ng'alina okukkiriza okulokoka. Olw'ekkumi, n'ayogera n'eddoboozi ddene nti, yimirira ku bigere byo, weegolole. N'abuuka n'atambula. Kutuuka ku lwakumeka ssebo? Badde nsaba tugendere ddala mu maaso paka ku lw'ekkumi ku lw'ekkumi n'ettaano ssebo. Bibiina bwe byalaba Pawulo ky'akoze ne bamuyimusa Ne bayimusa amaloboozi gaabwe nga boogera mu lulimi Olulokaniya bwe baatonda nti bakatonda basse gye tuli nga bafaanana abantu. Balunabba ne bamuyita Zeewu ne Pawulo ne bamuyita Kerume kubanga ye yasinga okwogera. Kabona wa Zeeru eyali mu maaso g'ekibuga n'aleetebwa ente n'engule ez'ebimuli okutuuka ku luggi ng'ayagala okuwaayo ssaddaaka n'ebibiina. Naye abatume baalumba ne Pawulo bwe baawulira, ne Pawulo ne Balunabba bwe baawulira ne bayuza engoye zaabwe ne bafuutuka ne bagenda mu kibiina nga boogerera waggulu nga bagamba nti, abasajja kiki ekibakoze ebyo? Naffe tuli bantu abakwatibwa byonna nga mmwe, era tunaabuulira ekigambo ebirungi. Muleke ebyo ebitaliimu, mukyukire Katonda omulamu eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu. Neeyanziza nnyo ssebo Purofeesa. Bassebo ne bannyabo, mu buweereza obwa Pawulo ng'ali wamu ne Balunabba baatuuka ku kyalo mu kibuga ekya Lusituula. Eno gye baakola ekyamagero ekyo eky'okuwonya omusajja eyali azaalibwa okuva mu lubuto lwa maama we nga tatambulangako n'akatono, yali mulema. Abantu bano bwe baalaba ekyamagero ekyakolebwa ekyo, kwe kugamba bannaayi, bakatonda basse gye tuli. Owulira bwe bawanika Pawulo ne munne okubateeka ku ssa erya Katonda. Mu buweereza bwaffe bassebo ne bannyabo, mujja kgenda mubuulire enjiri, mujja kugenda musomese zilesoni, mujja kuba bayimbi mu kutendereza okulungi, naye temugezangako okufuna okukemebwa okulowooza nti muli ba kitalo. Bano abakulu baatuuka n'okwagala okubawa ssaddaaka, naye njagala ebigambo ebyo Pawulo ne munne bye baakozesa ku nnyiriri lw'ekkumi n'ettaano nti nga bagamba nti, abasajja kiki ekibakoze ekyo? Naffe tuli bantu abakwatibwa byonna nga mmwe. Nga mu bufunze tebategeeza nti tebalina njawulo yonna na balala, okutuusa nga tutuuse ku ssa erimanya nti abo wooli si maanyi go, amazima g'omanyi si maanyi go, naye kisa kya Katonda, kwagala kwa Katonda. Nti tolina nnyo njawulo na musajja
mussi gw'olaba ku mawulire. Toyina nnyo njawulo na oyo gw'olaba lujuuju agudde ku kkubo gw'oyitako ku kyalo. Toyina nnyo njawulo n'abo b'osomako abakola ebikolwa byonna, naye kisa kya Katonda kubanga naawe osobolera ddala okuba ng'oyo oba n'okusingawo mu bubi. Pawulo kwe kubagamba ebigambo bino nti naffe tuli bantu abakwatibwako byonna nga mmwe, era tubabuulira ebigambo ebirungi, muleke ebyo ebitaliimu, mukyukire Katonda omulamu eyakola eggulu n'ensi ne byonna. Mu lugendo lwaffe olw'Ekikristaayo bassebo ne bannyabo, kitugwanidde okumanya nti tuli bantu, tetulina nnyo nkizo oba kyanjawulo ku balala. Tusobola okuba ababi ennyo n'okusingawo. Bwe tunaategeera ekyo bassebo ne bannyabo, kijja kutegeeza nti tujja kuba tulaze obwetaavu bwaffe eri Kristo, oba obunafu bwaffe nga tulaze obwetaavu bwaffe eri ekisa n'okwagala kwa Katonda. Mu lugendo lwo olw'Ekikristaayo ojja kutuuka ekiseera obeeko n'okusikwa omuguwa n'abooluganda oboolyawo olw'ensonga ezitali zimu. Naye singa kiba kituusewo bassebo ne bannyabo, magezi ki etufuna? Nsaba onsomere Profeesa Taata Bikolwa by'Abatume essula y'e15 olunyiriri lwa 39 tulabe singa wabaawo okusika omuguwa nga sikyakwatagana bulungi ne mukadde Kyeyune oba mukadde Kayanja nga tulina obutakkaanya, kiki kye tulina okukulembeza? Wagamba nti ne wabaawo empaka nnyingi n'okwawukana ne baawukana. Balunabba n'atwala Makko n'awanika amatanga okugenda e Kupulo, naye Pawulo n'alonda Siira n'awaayo abooluganda bwe baamusigira ekisa kya Mukama waffe. Naye azannyo taata Profeesa. Bassebo ne bannyabo, ti olumu ojja kusisinkana embeera mu buweereza nga egenda kuvaako enkaayana ey'amaanyi, naye enkaayana ya Pawulo ne Balunabba mujjukire bye baayitamu emabega eri, era be bamu ku be tusomyeko baaweerezanga babiri bonna mu bwesimbu. Naye watuuka wajjawo enkaayana eno nga eva ku muvubuka omutono Makko. Ti bwe baali batandika obuweereza bwabwe nga balina gye bagenza okubuulira, Makko agenda okulaba nga okuyigganyizibwa kungi, kwe kusalawo okubavaako n'addayo ewaabwe e Yerusaalemi. Kino kirabika Pawulo kyamukola bubi, era kati wano mu kwongerayo obuweereza batuuka okusika omuguwa nga Balunabba agamba Makko tugenda naye, Pawulo agamba Makko tetugenda naye olw'okuba yatusuulawokko. Era mu ndowooza ye ng'alaba ti ajja kuddamu era oboolyawo atye asulewo omulimu, era kye baasalawo kwe kubanga buli omu akwata ekkubo lye. Naye amawulire amalungi gali nti ge gano, ti newankubadde kyaliwo ekityo, baasigaza kye tuyita ekifaananyi ekinene eky'obuweereza, ti buli omu yasigala aweereza kubanga baategeera nti obuweereza bwa Katonda busukkulumaku nnyo okusinga obutakwatagana oba embeera etuuseewo. Bassebo ne bannyabo, singa embeera eyo ekutuuseeko teweerabiranga ekifaananyi ekisinga obukulu, kwe kuweereza Katonda wo. Sigala ng'oweereza Katonda wo mu bwesimbu, mu bwesiga. Njagala nga tumaliriza bassebo ne bannyabo
tulabe ebirala Pawulo bye yayitamu mu lugendo lwe olw'Ekikristaayo oba mu misinde gye egy'Ekikristaayo, na ngeri ki gye byanukulamu okusobola okumaliriza omulimu ogwo mu bwesimbu. Profesa Taata ajja kusaba tugende mu Timoseewo ekyokubiri essula eyokuna tujja kutandikira ku lunyiriri olw'omusanvu era mbasuubiza tutuukira ku lw'okkumi n'omunaana nga tukoma awo nga mpumbawumba. Timoseewo ekyokubiri tujja kutandikira ku lw'omusanvu bwe tumutuukira ku lw'omunaana nga mpumbawumba, nga twongera okwetegereza olugendo oba emisinde gyaffe egy'Ekikristaayo, engeri gye tuyinza okumaliriza mu bwesigwa ne mu bwesimbu. Olunyiriri lw'omusanvu ne munaana tugijja kusomera ddala nga yesebo ojja sooka osome ku lw'omusanvu paka ku lw'omwenda. Olunyiriri olw'omusanvu luganda nwanye okulwana okulungi, olugendo ndutuusizza, okukkiriza nkukuumye, ekisigaddeyo nteekeddwa engule ey'obutuukirivu, Mukama waffe gy'alimpeera ku lunaku luli, asala emisango egy'ensonga, so si nze nzekka naye era ne bonna abaagala okulabika kwe. Fuba okujja gye ndi mangu, kubanga Dema yandekawo ng'ayagala emirembe egya kaakano, n'agenda e Sesalonika. Kuleseeku Galatiya, Tito Edulumatiya. Tweyanza nnyo Profesa Taata bateesa basooke tukomekaawo. Pawulo ayogera ebigambo bino ti nwanye okulwana okulungi, olugendo lwange ndutuusizza, okukkiriza kukuumye. Ayogera ebigambo bino bassebo ne bannyabo ng'ali mu kye twandiise house arrest. Ebigambo bino ng'abiwandiikira Timoseewo. Naye wuliriza ku lw'omwenda n'olw'ekkumi ti fuba okujja gye ndi mangu. Agamba Timoseewo okozesa obwangu okulaba nga ajja gy'ali. Lwaki? Kubanga Dema yandekawo. Nga tuli mu lugendo luno olw'Ekikristaayo bassebo ne bannyabo, ojja kubaako banne abakulekawo. Demo tiyandekawo ng'ayagala emirembe egya kaakano. Ojja kubaako banno abajja okukkiriza olw'ensonga ezitali zimu. N'ayongerako n'agamba nti Kuluseku ye yadda Galatiya, so Tito Dalamatiya. Saba tugere mu maaso ku lw'ekkumi n'olumu ti Luka. Luka ye ali wamu nange yekka. Twala Makko omuleete wamu naawe, kubanga angasa olw'okuweereza. Ongereyo ssebo. Tujja kwongerayokko olw'ekkumi n'ebbiri ssebo. Naye Tukiko namutuma mu Efeso, ekyambalo kye n'aleka mu Tulowa, ekya Kapo bw'oliba ng'ojja kireete, n'ebitabo, naye okusinga biri by'amaliba.
Twebaza nnyo ssebo Profesa. Wano eno waliwo kye nalabyewo ekirala nti lwaki tusaanye mu lugendo lwaffe olw'ekikristaayo okutambula n'okusonyiwa. Mujjukire Makko gwe twasomyeko eri emabega nga aleeseewo enkaayana ey'amaanyi wakati wa Balunabba ne Pawulo, era nga basazeewo na buli omu okukwata ekkubo lye. Ate bwe tusomako wano eno kaakati nga Pawulo alikomendingira Timoseewo kyatwale Makko ono amuleete wamu naye. Kitegeeza ki? Nga tutambula olugendo lwaffe olw'ekikristaayo bassebo ne bannyabo, tulina okuyiga okusonyiwa. Tomanya kiki kinaatuukawo nkya. Okusonyiwa kintu kikulu, era nkakasa wano ti Pawulo w'atuukira okulikomendingira Makko okujja okuleetebwa awamu ne Timoseewo nga yamala dda okumusonyiwa. 14 agamba nti Alexander omuweesi w'ebikomo yankola obubi bungi. Mukama waffe alimusasula ng'ebikolwa bye bwe byali. Waliwo ebintu ebimu actually byonna nga abakristaayo bye tutalina kwenjigiramu. Okuwoolera eggwanga, revenge, ekyo si kyaffe, ekyo tukirekera Mukama Katonda. Era bwe baba wakoze obubi bassebo ne bannyabo, si buvunaanyizibwa bwo kuwoolera ggwanga, naye obuvunaanyizibwa bwo ng'omukristaayo anaamalako okudduka kuno kw'ekikristaayo, olina kumukwasa Mukama Katonda. Bye bino Pawulo kye yakola, nga omukulu ono amanyikiddwa nga Alexander omuweesi w'ebikomo eyamukola obubi obungi ng'agezaako okuziyiza amazima, yamukwasa Mukama Katonda. So buli aba yakola obubi, obuvunaanyizibwa bwo bwa kumukwasa Mukama Katonda. Era n'agamba nti oyo naawe omwekuumanga, kubanga yaziyiza nnyo ebigambo byaffe. Nja kumaliriza n'olw'17 weewaawo olw'18 nti naye Mukama waffe yayimirira kumpi nange n'ampa amaanyi nze ndyoke ntuukirize kye mbuulira, era ab'amawanga bonna balyoke bawulire, ne ndokoka mu kamwa k'empologoma. 18 Mukama waffe anandokolanga mu buli kikolwa ekibi, era anankuumanga okutuusa ku bwakabaka bwe obw'omu ggulu. Aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Nga tunaamalako mu lugendo lwaffe lw'ekikristaayo bassebo ne bannyabo, kitugwanidde okumanya wa gye tujja amaanyi n'obukuumi. Pawulo akikakasa nti byonna by'ayiseemu, experience gy'afunye, okusoomoozebwa kw'afunye, okusika omuguwa kw'afunye, ebikemo ebimujjidde, ti abadde Mukama Katonda yamuwadde amaanyi okumulokola mu bibi byonna, era ng'akakasa nti okutuusa, era nga mwesigwa nti okutuusiza ddala ku bwakabaka bwe obw'omu ggulu olulijja, oyo Kristo y'abadde awamu naye. Owooluganda abadde ampuliriza eno ewaffe eri nkya ya leero, naye nzikiriza nti ewammwe kawungeezi, nti Pawulo gwegwe omukululo gwe tumusomako, nti omusajja eyatandikawo amakanisa, omusajja eyagaziya enjiri okugijja mu Buyudaaya n'agisaasaanya mu nsi y'abannamawanga. Naffe ne tusobola okufuna omukisa okubanga tusobola okutegeera obulokozi, ne tufuna omukisa okubanga tusobola okumanya ku Yesu Kristo, era ne tumanya nti obulokozi bwa nsi yonna.
Pawulo bwe twogerako y'oyo bassebo ne bannyabo gwe tusomako oba avunaanyizibwa ku kitundutundu ekisinga obunene mu ndagaano empya. Pawulo y'oyo ayogera ebigambo eby'okuba nga alwanye olutalo olulungi era munywevu, anywezeddwa mu kukkiriza olugendo lwe oba emisinde gye nga agimazeeko bulungi. Njagala okusaba n'okusuubira nti nga twongera okutambula mu nsi eno ejjuddeemu ebikemo n'okusoomoozebwa okw'enjawulo, ti Pawulo tulina kye tumuyizeeko ekigenda okwongera okutunyweza mu lugendo lwaffe olw'ekikristaayo, mu kusonyiwa, mu kuteeka essira ku Kristo, ate ne mu kumanya mu ngeri ki ey'okukwatamu challenges oba okusoomoozebwa okuba kuzze gye tuli. Olwo naffe tube n'essuubi nga lye yalina ery'okuba nga tujja kutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu era tujja kusigala nga tuli banywevu mu nzikiriza yaffe. Mukama abampeera ennyo omukisa. Amiina. 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 Amiina nnyo.